The newsroom, where untold story is revealed. Ntwala kakisa kano n'okubeera nga azembe basabalungi bagenda maaso n'okubanga mutugoberera entakera hanzedde ne yakutuusaako ensonga kyemukola kya muwendo mungi nnyo nnyini ddala ate mwabeewayo okubeera nga buli vidiyo yaffe gye mututeekayo ogenda maaso n'okubeera nga ogiraba ate era n'oteeka mu comment section obubaka obugenda maaso n'okubanga butuzaamu amaanyi obuwabula ate era obugenda maaso n'okubanga bugata impact ku ggwanga lyattu Uganda. Nzedde ne yakutuusaako ensonga nkusaba n'obuwombeefu obw'ekika ekyawaggulu vidiyo eno osooka ogimpereka like bw'ogiwa like ojjaba ogiwadde muliro okugitambuza tuka kubulesa kino mujja wangalira ate gwe nga gwe munoligo ogusoose okulaba video zaffe anjagala okusaba n'obuwombeefu obw'ekika ekyawaggulu osooke subscribing onyige kado kaje mu personalize okateeke mu all of ne notification ku mboozi zonna ze tuteekayo. Fullfigure Nakangubi Jennifer ono nga presidential advisor abukereza nkokolo kwambalira Tamale Mirundi ng'amubuuza lwaki alumbagana Abtex n'amugamba mwana gwe ku ntalo kitaawo ze yayita mutoyiga era tosobola okubeera nga okula kakati ye Abtex avuddeyo n'ategeeza mbu entalo ze Katonda yagenda maaso n'okuzimulwanira kyalwaddaaki Tamale Mirundi Jr naye ayinza okulwezaako ewa Sipapa gyali eyamuyitanga omulambo n'ebigambo ebyefaananyirizaako bwe bityo. Sipapa ali mu kkomera na Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 41 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. guno gwaka akyawere nembana misango egitali gumu oba guli omulala kakati no Tamale Jr nga bwatasibazi kweya avuddeyo n'amulangira okuba omulwadde wa siriimu n'ebigambo ebirala bingi ebigenze maaso n'okubeera nga ate oba oliyawo bireetawo embeera etali nnyangu sinakindi kye tuyinza okubeera nga tugamba ereesewo akanyamberege awo wennyini munywanyi njagala nkusaba onzikiriza ensooke nkwe vidiyo eno ogiraba ate tweyongereyo. Yarwana entalo zange yanvumanga omulambo gutambula ali mu ntana ya kunsi gozeeko Sipapa si yasoka kubinvuma ebyo nzi Mukama Katonda yarwana entalo yanvuma omulambo gutambula naye omulambo gwavuma ogutambula guli kunsi guyinaayina ali mu ntana ya kunsi gwe Tamale Mirundi Jr erinnya Abtex kiroto kya ntiisa eri omuntu alimanyiira. Maama wa Tamale Mirundi buulirire ekizizingiri kyo kive ku bantu gwe Maama Junior buulirire ekyana kyo kive ku bantu buulirire ekisiraani kyo kive ku bantu Maama Junior buulirire ekisiraani kye kizizingiri kyo kive. Okusinzira ku bigambo bya musajja mukulu amanyikiddwa nga Musinguzi Abe nga ye Abtex ono omutegesi w'ebivulu abangi kummwe mwenna mumumanyi lwaleero agenze maaso n'okubeera nga aviirayo Tamale Mirundi Jr ava ku biri ebyeggulo avuddeyo n'amutegeeza nti nze entalo ezange mutonzi yazinwanira era nzimukwasizza nga bwe namukwasa eza Sipapa ne zino bwe ngenze maaso ate n'okubeera nga ate nzimukwasa. Awo wennyini Nakangubi Jennifer Fullfigure waaviiriddeyo olutalo luno n'agenda maaso n'okubeera nga alusubula n'ayisaamu Junior eggaali. Wuliriza ebigambo bye yayogedde bibadde biwanvu naye okusaba obiwe amatugo. Abtex ovuma waki wamukebera ddi nti mulwadde singa kutwala mu kkoto nakakasamu nti abantu nti mulwadde ne baba mulwadde so ye ekyo obutono bulwadde ne baba mulwadde so what novuma mu nange njagala mbategeeze mu baana abali ku TikTok abeerego omuntu atatya muntu mukulu batyantaana nkiddemu amagezi gajje bwoto sobola kutta muntu nga tolina muntu gwotya kirete kyamuvumiza nkikube nange nkikubeyo olaba ng'ensi yonna bwekuwagira oli wa kitalo nnyo era munnanga tatya abantu bakulu atyantaana oli tyentaana wali omanyi nti eriri omulala fena tujja genda kyamuletedde tabu ebigambo byayogedde tewali yayogedde kiyavumyani ayina gwe yavumye tudde muli ati ne bwe tugenze mu kkooti Abtex najjayo statement gye yakoze wabadde kuvuma lwaki mwowekanga abantu aboogera lwaki buli ayogera amazima mugamba nti abeera avumye navaayo ne mbagamba alieniskin abaana bo bagambeko baneme kuba abantu nafuuka ekizibu ensi yonna kyali kivumo
ne bwana kasana wo ina abantu na kibebi kye kirungi obera na kyawo nenda baga kibebi kyo kakati nno Nakangobi Jennifer Fullfigure yagamba nti Junior yandibadde muka akayiga natagenda maaso na kuvuma muntu nti singa Abtex amutwala mu kooti oba oliyawo ate ebiyinza okugenda maaso n'okubeera nga ebintu bimukyukira. Kakati nno ye musajja mukulu amanyikiddwako obulungi nga Tamale Jr bw'atasiba zikweya avuddeyo n'agenda maaso n'okubeera nga alangira musajja mukulu ono Abtex wewe byatandikidde nkuwadde video yino soko ogende maaso n'okuba nga ate ebigambo byonna obiraba tusobole okubeera nga tweyongerayo buterevu. Gwe kisirani gwe nga wafudde gwa Abtex sirimu akuvunjisizza wenna emba zonna zikugudde ani ayinza okujjanjaba omwana wo gwe kasajja gwa Abtex toyagaliza oloza abayimbi okuva ku Alien Skin eddogoleka weyambule ekofira eyo gy'oyambala oba tewaggwawo dda sirimu akusensebudde wenna n'enviiri zimeze obuwunga katambulira mu nkofira kalinga akalambo mulambo gwendeka mulambo gweddayo emagomba Abtex nze sikuyitangako ojja ombuulire ombulira ndi mwana wa nnyoko ombulira ndi mwana wa nnyoko gwe wandeta ku social media mboyo mirundi sisobola musaasula nkola mu UN neetaaga obusaasizi bw'ogwe sirani katulange entunuka nze tongaalirako sirimuwo genda omire eddagala lyo oyo sirimu akuvunjisizza wenna n'emba zikuguddemu bameka boosize sirimu mu industry singa okyayogera genosale n'akayamba n'akawa eddagala si yakuwotegeka enkuuka gwe singa Abtex kyatulambatu singa si genosale kuwa sente za ddagala konna kawiddiwuko n'obuso bukalinyanga enkima. Okusinzira ku musajja mukulu Abtex abe musenguza agamba twagumikiriza obusirusiru bwa kitaawo Tamale n'afanga ajeera naye gwe tetugenda kukkiriza gumikiriza busirusiru bwo onono Abtex agamba leero wakuzifunya bwe biba bigo bajja kubeera nga byekuba bwe biba bikonde bajja kweyisaamu engoomi naye kino eno atakulekera nawe tomulekera banja lya mwenge liggwa na mwenge. Bigambo bya Abtex abe musinguzi. Twagumikiriza obusiru bwa kitaawo Tamale n'afanga ekyonziira gwe tetugenda kukkiriza kutumanyira obusirusiru n'okumanyiira kitaawo kwe yamanyira ensi eno kwakoma ku ye gwe tetugenda kukkiriza kutumanyira na kumanyira nsi eno na kuvuma nsi eno na kujolonga njagala muntagingire ekisiraani kyekyana kya malaaya mumpeere message eno etuuke ku kyana kya malaaya Tamale Jr obusiru bwa kitaawe Tamale tetugenda kukkiriza kitaawe kutumanyiira n'ekyana kitumanyiire. Kakati nno musajja mukulu ono era mu ngeri yemu avuddeyo n'agenda maaso n'okubeera nga ategeeza nti Tamale Jr ne bwafa olwaleero tagenda maaso na kubeera nga amuziika era akeera kumakya kulima oba oliawo n'atumya n'abagamba mundeetere ku nkoko ndyeko neekulise ekyana ekibadde kinfuukidde akayinja mu ngatto. Bigambo bya Abtex. Anagwe Tamale Jr n'oba ofa nkeera kulima neggalira mu nnyumba n'enteekako oluyimba lw'engoma engana n'enzina amazina nemanya nti bwe tukuwonye ani akola lisensi y'okuvumanga abantu gwe Tamale Mirundi gwe kikyana kya malaaya Tamale Mirundi Jr oli ku luggi lwa ntaana okonkona oli ku luggi lwa ntaana kwo oliko okonkona nkulaba wano n'osinika ebinnyo n'ovuma olwaleero n'ovuma ono kisiraani gwe Tamale Mirundi gwe ojja kufa Tamale Mirundi Jr ojja kufa ng'embizzi ojja kufa ng'embwa nga kivuma abantu sirimu buvuma abantu sirimu olwo n'abakwata akati omunvumya nkati mufunye mbwenu gwe tutandika butandisi eno ekyali phase 2 eno ekyali phase 1 ekyali phase 1 tulaba nti oli mu gavumenti mb'otambula n'abasirikale tujja kusinkana lumu tujja kundabako naye ojja kubeera bulungi omanyidde abantu bangi tukugambye twagumikiriza kitaawo n'avuma buli muntu obusirusiru bwa kitaawo n'ennyoko
n'ennyoko nga tasobola kubuulirira nti ekyo kyokola kifunga yakulemerera kakati ensike ekugunjule gwe Tamale Mirundi ensi egenda kukugunjula omanyira abantu ofuma abantu ng'oli mugagga kiggwe kisiraani oli mugagga kiggwe embwa nga kitaawo yafiira mu ddwaliro nga bamanya milioni za 3 ogenda kukiziika ng'entuuko yakyo tinatuuka gwe kisiraani gwe ate mutambulira wala nti otambula n'abakuumi ntambulira wala ebyo ebinnyo bijja kuvaamu ebituufu nkugambye kyanagwe kitama bannayuganda twatuukawa abaana b'enda ya Nakalama nga twerumangana tuti n'okutuuka ku mbeera eringa bwetyo. Mbadde nina kataba kamu kensoma nga kagamba nti black hates black. Black is paid to torture a black. Why blacks are used to torture blacks? And why black fight blacks? Ndowooza ategeera osobola okujjamu amakulu. Twesabire nnyo naye ffenna tuli muntu omu ate enkomerero yaffe ffenna tuli eno nga tudde eri omutonzi. Oli mnyonnyola ki ate akaseera ngaako nga kagenze maaso n'okuba nga munywanyi katuuka. Nkusaba kintu kimu kyokka munnange. Video gimpereka like, bw'ogiwa like bw'ogiwadde muliro ogukitambuza okutuuka ku buli sekino mu ngeri y'emu njagala okusaba. Video eno bw'oba ogirabye ogende maaso n'okusubscribinga munnange ate onyigene kado kajje mu personalize okasemu all ofune notification ku mboozi zonna nga bwe tuziteekayo. Nze Deni akutuusaako ensonga tuli ku Beyond the Newsroom tusinkane mawulire amalala mangi agenda maaso n'okubeera nga ate gatambula. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.